Popin Media. Mukadde yakera ku makya yagala atandika okulwana n'abapangisa. Bwalwana n'abapangisa muwala wange n'akubira essimu. Nangamba maama zaali ssaawa 2 ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba. Omwana wange n'akubira essimu nangamba maama jjajja ali kulwana n'abapangisa namugamba gende ewa chairman. Nali ndi awo ne mutabani wange n'akubira Abdulrahman. Nangamba maama jjajja atusobedde ali mu kulwana naki abasiseeko n'ennyondo. Nembagamba mugende ewa chairman mumuyitiremu ensonga ezo. Kati abapangisa ne bagaba bannange ekyamazima katunoonye ewalala. Mukadde wange yankubira essimu. Nangamba nakingi osuubidde nti muwala wo kami yagenda kuliza wano omwana we nga buli kifa wana akikubuulira. Essaawa zaali 2 ng'ennaku z'omwezi 24. Sijjukira mwaka zaali ennaku z'omwezi 24 Desemba essaawa 2 ez'okumakya. Okuwera ssaawa 2 ez'ekiro ng'omwana wange mufu. Era bwe bankubira essimu nabeera ku kitanda okumala wiiki ezi 2. Nayina obulumi. Naye bwe nadda engulu ne ŋŋamba nsaba Allah ampa obulamu. Era ampa obwongo obulowooza kiki kye nnina okuddako. Maama wange yankubira essimu nga ŋŋamba ekigambo ekyo kumakya essaawa 2 okuwera ssaawa 2 ng'omwana wange mufu. Naye abatuuze nga mbabuulira amazima nga sitya mwentya Allah. Maama wange ono okuva lwe tuziika ng'omwana wange n'essaawa yakakati tankubirangako ku ssimu. Omwana wange yafiira mu nnyumba omwo mu kisenge kya mukadde. Kwolwo olunaku lwennyini terwaziba. Naye mukadde wange ono yakeera ku makya n'anzaala. Tankubirangako ku ssimu kuŋŋamba nti mwana wange omwana w'omwana we afudde. Omwana wange amaka ge yazaalamu omwana ge gali. Okiwulira? Nyazaalawo omwana wange wuuyo. Ne sezaala we simanyi kale essaawa eno kuba siri mu mulaba. Ne sezaala we waali wano. Maama wange mwami Koli, maama wange tankubiranga ku ssimu nange ndi muzadde nina abaana. Ng'omuzadde osanga mu myaka 5 ajja kutuula agambe ndi mu butuufu omwana wange wadde namumma endagaano naye wano wawe wadde namumma endagaano ne wano ye yazimbawo teyakikola. Nina mwannyinaze bamuyita Serunkuuma essaawa eno ali Dubai. Lwakuba essimu ze yaziggyeko era lwa nsonga ezo. Mwannyinaze nga muyita bamuyita Serunkuuma nga mugamba Seru essaawa eno ogenda naye njagala tukubire mukadde tumubuuze maama ampadde endagaano. Ekyokubiri eno ennyumba erimu luumu 7. Luumu eno eyawakati nga bwe mugiraba okuva kuli paka kuli. Emmanju erimu luumu 2. Mu maaso erimu luumu 1. Namusaba mukadde nteeke wano bulooka luumu zino zifuuke 8. Okitegeera? Ne mugamba atwaleko luumu 4 nange ntwaleko luumu 4. Mukadde wange yaŋŋamba okujjako ng'ezo luumu 4 zimpa mu buwandiike. Namugamba ekyo kye kitasoboka. Ne mugamba eryo ettaka si lya taatawo Kezironi watunda ttaka lyange erya jjajja wange Serunkuuma. Bw'oba oyagala ttaka kitaawo Kezironi alina ne faamu nnamba. Gende ewa taatawe Busujja akole ki? Akusalire ettaka bw'oba ly'oyagala. Naye ewange sigenda kuwaako wadde luumu 1 mu buwandiike. Maama wange kyava agamba mwannyinaze Seru wandibadde ogoba ebintu byo n'otambula mirembe oyo n'omwesonyiwa. N'amala naŋŋamba nti Nakyengi nkakasa nti togenda kunsobola bw'atyo. Nkakasa nti togenda kunsobola. Olaba kitammwe emmundu eyafa ku kyalo ensi yonna nge ŋŋamba nze namutta kwendi ku kyalo ndya nnywa. Omwana w'omwana we yafiira mu kisenge kyange kwendi ku kyalo ndya nnywa. Naye gwe anansobola. Nafumba obwongo ne ŋŋamba kannoonye kyenzizaako. Ensonga ne ziko kati ensonga okuva ku olwo bwe nafunira ebirowoozo ebigamba nti kati nina okuwoza nga avaawa. Njagala bwannannyini ku nnyumba yange era njagala ndagaano ku nnyumba yange. Ku poloti yange njagala obwannannyini ku poloti yange era n'obwannannyini ku nnyumba yange etudde ku poloti yange. Nze nange omwana yaŋŋamba bugambi kitaata alina kumubuuza mwana wange kyekikutunzizza ekibanja kyajja mu kyabawa. Naŋŋamba maama yaŋŋambya agenda kungulira kakiika yokali tekina buzi nemubuuza naye epooti esinga ekibanja mwana wange otunda ekibanja wakitolisa ekibanja kyamujjajja mu kyabawa. Oyo Nakabale bw'amala okutunda awo jjajja waabwe azaala bano n'afa. Kati bw'afa omwana n'ajja okuziika n'akomawo mangu ddala Mulumbe. Bwe babeera Mulumbe nga balumaliriza
Nakabale kyava agamba kitaawe nti ngenda kuzimba wano ewa jjajja. Ono yamuddamu n'amugamba tozimba wano ewa jjajjaawo. Genda mu kibanja kya mwannyoko kyekyono. Kati bwe nawulira nti Nakabale atandise okuzimba mu kibanja kyono, kyenva mpita mulamu wange ne mugamba mulamu. Bangambye gwe wawadde Nakabale ekibanja. Naye oba mwenkanya, oli oba yafuna omugabo gwe n'agutunda. Ate oddira otya ate n'oguwooli. Nagamba gw'oli mukazi bukazi wajja kufumba, tolina buyinza ku ttaka lya famire. Kati ki ekyaddirira? Wuliriza, ne mugamba abaana bali bonna nze mbazaala, naye toli mwenkanya. Oli nga bwe yatunda omugabo gwe wandimulese. Kati omulenzi bademuwulirize omulenzi n'atandika okuzimba mu kibanja kyono. Kati bw'amala okuzimba n'ayingira, yamala emyezi egi 3 ekibanja n'akitunda n'akiguza omugenzi Nsamba. Kati kyenva ngamba mulamu wange nti olaba bye nakugamba, era twalina mwerosi namuwaabira mwerosi n'angamba ebigambo ebyo nti tolina buyinza kubanga oli mukazi bukazi wajja kufa. Kati omugabo gwono guluwa kitwagala ati omugabo gwono ono yaguwa Nakabale n'agutunda. Tata mbera bamala okufa ne bampa obukuza ndabirira ebintu bya mukulu wange. Mukulu wange yaleka ebyobugagga, yaleka enteze, yalina abakazi babiri. Oya yalina abakazi babiri, omulala nakati omulala tasiyana. Kati mukulu bw'afa bw'ati nendaba mukazi wange ono ng'alala nnyo ebyobugagga. Nengamba taata wange tanakufa, taata nze bunawo busika nange buyinza okuntwalirawo. Bwe mutanziyeeko bukuza njagala abakazi buli mukazi mundu gwe yazalamu abaana abwebwe ebintu by'abaana baabwe. Era bwe kyali wano tetuzze ku bya ddogo, twagala omuwala atwale ennyumba ye. Muwulirize, tetuzze wano ku bya ddogo. Ono omukazi annyonyo tinawuliriza tula wange. Muwulirize, ebintu bingi nnyo bitwaziza mu kkomera. Maama ayogedde bulungi nnyo ne muli koodiinga n'annyonnyola n'agamba taata w'abaana bano yagenda ng'abaana bakyali bato. Maama n'agugulana n'ab'ekika abafida ne bajja ne bagabanya ki? Ne bagabanya ebintu. Kati maama n'atandika okugenda ng'atunza abaana emigabo nga ssente azitwala. Tukategedde bulungi. Maama nga talina leeta of administration etunda kintu kya mugenzi. Maama ono mukazi mukulu yalina emyaka 62 bannyonnyodde nga kitegeeza mu fida yandibadde emuyambyeko n'agenda ewa Musajjeno n'afuna ebbaluwa ye bintu by'abafu. Tukategedde maama ono yagala n'atunda omugabo gwa Kiguli ekaato bwe yakuguza waali. Maama angambye eti ezo ssente ez'amanyi gye zikola ki? Gye ziri. Maama ekibanja kyagamba byazza atunda bibadde ebintu bya mugenzi baawe. Mulya bulungi nga maama agamba nti mukazi mukulu era ategeera buki? Ategeera bulungi. Maama twagala okola enteekateeka va mu nnyumba y'omwana. Mu butabeera bw'obufumbo alina ewa bba gye yamuleka. Tetwagala dde mu nnyumba ya bba yakola ki? Gye yali. Oba ebintu by'omugenzi byazza atunda. Wanga n'ekyakiguli nayo tukyagala. Ekyasanukuma tukikola ki? Tukyagala. Maama yazza atunda ebintu by'abaana be n'abitwala. Maama